Assalamu alaikum. Lero ngenda kwogera kwa Agoa. Agoa, it's an organization ekkiriza ensi za Africa okuleta ebyamaguzi mu America nga bili tariff free nga tewali taxinga nga woba olina emmwanyi ze Uganda nokola deal ne Starbucks oba ne Dunkin Donut oba ne McDonald osobola okushipping emmwanyi zo okuva Uganda nozireta mu America ne bazigula nga tosasudde musolo eri American government oziyingiza. So mabegakaawo eggwanga lya Uganda libadde lijja likola business with the United States nga basupplying ebintu, basupplying ennyama, basupplying amata and so many things ng'era ebintu ebyo abikulira ye mwami Odrick Rwabogo muko wa Museveni. Era business eno yali America weyagoba President Biden weyagoba Uganda mu Agoa. Rwabogo has been to Washington DC over 5 times now. Ngagezako pleadinga okubanga babaza mu Agoa. So this is like a personal business. Katanga yamula banti penalty bamuwa contract ze mwanya Uganda belenga yazisubula. She will be the one exporting emwanyi okuva Uganda to other countries. Kati weziba nga tezina ko musoro from Uganda and to other countries nga zote zina musoro kitegeeza omuntu ono afuna 100% of the tax. So waliyo omukyala bamuyita Rosa Witker. She's a African American mukyala muddugavu mu America. Alina lobby farm mu America. And what she does lobbyingira governments ne companies enene. So waliyo Afri-Exim Bank. Afri-Exim Bank eyo ewola government sente. Nga government eyo webeekoze sente, let's say government ya Uganda, Afri-Exim Bank wegiwola sente. Balina okukwata sente ezo bazikolemu business naye nga purposely biri mu export. So when Afri-Exim Bank ewola omuntu oba nga Rwabogo oba nga government ya Uganda billions $2 kitegeeza nti eyagala kulwana Uganda efune market mu America so that you can sell the goods outside osobola okujusasula bank eyo sente zayo with the interest. So Uganda weyagoba mu Agoa bapangisa omukyala bamuyita Witker, Rosa Witker. Alina lobby farm bagita the Witker Group. The TWG, the Witker Group. Nga yo omulimu gwayo bamu $3 mu contract eyo. Omulimu gwayo agenda kujja mu America alubinge Uganda ziwe mu Agoa so that Rwabogo basobola okuleeta wano emali yaabwe ne bagitunda freely nga tebasasudde tariffs. So Afri-Exim Bank yempangisa ajje alubingire Uganda okugiza mu Agoa. Now Agoa was personalized to personal businesses kubanga contract ezisinga zonna bazijja mu government ne baziwa private individuals kati nga Rwabogo and others sali musale penalty. It doesn't benefit Ugandans at all. So as right now they are trying to lobby Uganda by reinstating a Agoa by this ZEMO by renewing contracts in American government or your muchala yali pressurizing. This woman abadde in the mix of Uganda's politics for a long time. She was cited in the Ugandan parliament, Mugalare, today, parliament. She visits Uganda, she meets Museveni. And what Ugandans are saying right now, until Uganda is Agoa, because Agoa is personalized to be an individual business, a personal business at that are benefiting Uganda. And with coming of Donald Trump, chigenda tuyamba at least omanyi bagamba nti fenna katubifirwe kubanga right now kasewe mwanyi mu America kilo ya kase mu America egula $5 but kilo ya kase Uganda gundi agigula kanana sali musale yena exporting eno nakola enormous profits ngata sasudde tariffs kuyingiza bintu mu America nga akozesa katale ka Agoa. That's why Rwabogo has been to Washington DC
so many times. Ne Afrexim Bank eri kuchitekamu sente Uganda baberenga baji reinstatinga mu Agoa. But nga bakyalwana President Trump yagambye buli nsi eretawana ekyo mu America ebya business balina okusasula omusolo ku bintu bye baleeta mu America. Era ne Canada nayo bagitaddeko agagitayako tariffs, ne Mexico agagitayako tariffs, emmere eva mu South America nayo bagagitayako tariffs. So this is what is happening. Agoa in Uganda has been benefiting a few individuals. Kati ekyo timu tubifiirwe. If Ugandan agriculturalists, abalimi, peasants, farmers cannot benefit from Agoa because this is something was brought directly to benefit omuntu, nga bwoba olima emmwanyi acres 10, 20, 30, you can sign a deal with Starbucks, Dunkin' Donuts, and these other big companies in America. Nobody was all exporting it direct. But now they personalize it in Uganda through the parliament. So this is what is happening. Details in later. She has her husband is a pastor in Ghana, but in dubious businesses. All over.